ekiro tuba tukiyingira bamaze dde okubanga balangirira era oba tewagize tokyagize nkugambye ekyabadde awo era byamina bifaatuma kati okiva naye abayayoloza babyesonyiwa kirinda n'ekisiibulo naye ate mu kisiibo tebakkiriza muli bayaaye abawala mwabayaaye abalozi obuvuga nze alinga mu kisiibo naye nga otalawo yakuwandege era nzire emanyu nesumbuwamu ku byajati byange obuvubuka bunyuma mu kisiibo nomwenyini kati ologundi wagifunanga ey'ekisiibo empeera oba mwabirabireyo ne Allah yagamba yekka yamanyi ku kisiibo ne bannabbi teyakibabuulyako era baga aliswawo muli Allah yekka yamanyi ku kisiibo ne nabbi tebakimulekerako mateeka gaakyo ekitegeeza byonna bye tukoleramu katonda yamanyi era aliswawo muli bye tweyisaamu katonda yamanya kyanakusonyiwa ne kyanakuwaamu ki empeera naye nga still regardless we move talawo yawe wandege yanga swale wedde nga gwe mabega wano asinze nze sera tugera ku bya kampasi awo dda wayisewo akabanga naye nga basiraamu mbaagaliza Ramadhan ennungi enjegereza kusibwa ku sitaani ekiro kya leero Allah atusonyiwe byonna ebitusobyeko twala obudde buno okugamba benyiizizza bensobezza abalowooza nti mbasobezza okutwala omukisa guno bagamba nti munsonyiwe nga nange wensonyi abo bonna balani sikirini simanyi yanga gudo yabadde akunoonya na cupa bambi temunoonya kaŋŋende musaawo mu mutima gwange muki mulungi naye mbadde ndowooza nadde overview oba tubayite ng'ekisibo kiwedde ku Eid abo bonna bayanga gudo abo siyinza bayita nja bagulira emmotoka y'emmere egende nkolo bateekawo wansi bave ku nkoola n'enkoola babaleetere toyinza gibajjako olumu bayinza okufuna problem kati fe abakolako mwabo abantu omujjako gradually kati obawa emmere n'enkoola naye nga this time obawadde ntonotono naye olulala until we bagivaako bawo ogibajjako olumu constipation bayinza okufuna obuzibu abo nkitegeera kale naye nga twagala obabuuzako gye musinza okuba nga mwetulaba mwebale nnyo support mwebale nnyo tuwagira ddala omwana yabadde awo naŋŋamba nfuneyo nange otuntu bwe tuti otwagala okufaanana ezo zamalala zino zabukadde kugambye naddala neŋŋamba naye nze nabuuzanga gye taata wange lwaki woolina obwoya mu nnyindo okitegeera naŋŋamba bw'onookula ojja tegeera naye nze obwoya bwembeerako buli ssaawa mu nnyindo so it is time kati goba ogegeenya galubindi zange noleeta ez'ekivubuka zo time ejja tuuka oyambala eza ddala okubya nnyo kanzijjeko waay bulabika bukususseeko n'ogamba bwa bulungi bwamalala bulabika buki si bwamalala wasibwa fashion anti gemalala fashion gemalala kanvwewumalu agira abunterekera tolaba nange wendi era bajja gamba kale oli musajja mukolo naye nga tamanyi short season sokisi balowooza tulina bamu mpale na saati ensisi weete nensi erina weza ki nungi nnyo that's why it's called the pearl of Africa obadde otya twakoma kula last week soko tuyiseemuko obulamu butambula butya obulamu bubadde bulungi nakomawo Dubai mbaddemu ne kaweza change nafuna koowa nefunamu ennaku ezirestinga I'm back to my best so everything is good Uganda etambula bulungi ne Dubai abantu bali bulungi regardless era mbabuuzaako mbitiibwa alhamdulillah kati awo nyine tugenda okutandikira a lot of news has been happening nendo zatandike n'ensonga enkulu eya ebbago lye Bisiyaga eryayisiddwa olunaku lw'eggulo before we go into anything else tutandikira what is your take guno sigwe mundi ogusoose okulamu n'ebbago lino liyisibwa lyasooka oyisibwa omukulu amanyiddwa nga Honorable Bahati olwamala ne bamuwa ekitiibwa ky'obwa minisita n'asirika n'alokoka n'akola ne church yazzeemu diyisa bamuyita Asumani basalirwa eyalireese ne liyisibwa era nga kuno kyaddeko muno bakola mweweze oba teweze babaddewo ababaka mwenda bokka be baaganye okwogera ekigambo kyonna ku bbago lino time etuusa abazadde bafune decision kubanga vice ye erinnye vice teyandibadde nti tugiinako obuzibu kuba mu Africa bagitwala nti bulemu nature or nature kakati naye ng'era ne bwolaba ne mu nsi z'abazungu
waliwo state ezitagikola ki ezitabikkiriza depending on the values. Abantu mbagamba nnyo nti colonization we yatutwala ate abagundi twagenda nnyo abaddugavu abayindi Ethiopia tigirinya bajjayo amagezi naye bakiipinga ennono. Guno si muze gwaki si muze gwaffe. So parliament eguyisa eyo simanyi kyetegeeza kubanga bw'oba otunuuliddemu engeri gye babadde bayogeramu kkono omu ku bwawayiro bwadde bukakkali nnyo naye ng'oba mubuzaabuzaako according ku mateeka agagenda mu maaso obumu bwekwese mbalooya obumu bwekwese mbapangisa nti landlord wo bagenda simanyi kye banaaloopa kuno kuba luli beekwasa kolomu ekikirimu advantage nti omuntu ali ku mpapula ebweru nga Kayima yamaze tewakyali kulanga kulala tewali bonna bali abalooya babadde ku eyo biru ensi yonna kati bonna abaana abali mu mpapula kati olaba lwaki abantu bakyuzinga okugenda mu Bisiyaga mwasayiramu kati yagenda mu politics Derek biriko okunoonyereza kati bano bamuna straight tick kati ate woomala omuntu okugenda omala ogenda notuuka ebweru oli waafuna empapula tebajjukira birala bagamba olaba banno we bafunye gwogira okyali awo ate jjukira olufuna empapula ebirungi byonna ne bikola ki ne bijja okitegeera kufuna bulungi kakati we bijja gwatalina mpapula n'obeera ng'olaba wakola ki wasuula bantu bangi ababiyiseemu ne bafuna wadde tebeekola ki tebeerangirira. So nze to them congratulations kubanga balooya talina kyakugamba bakimulavu black agenda bugenzi parliament emaze oyisa ebbago bagenda bawerawo passport za blue ziriko all countries except Uganda. Yes oba naze emyaka egi oba egi kusinziira ku nsi nga bakuwa akatabo ng'oyitawo ng'owedde ng'ofuuse American citizen ng'ofuuse British citizen just like that. Kino ekintu kyabaddemu kyekubiira mbuno maybe abamu kubagambye ebbago lino liyite wadde omukulembeze tanalifuula tteeka kino Isma oba omuntu yenna oba Kim Love Black nti bamusanze bamuteeke ku miguwa bamusibe ng'omukulembeze aliyisizaamu etteeka. Abantu bano oba bakibaddemu emabega nga balina bo baagala bayitewo ekyabwe kigende. Kiri advantage yaabwe ne kyegamba wano kati mu Uganda we munaayise ly'etteeka eryo olina otutunuulira bagenderera ki mulimu hidden agenda mulimu kuba kati wano waliwo politics tteeka liyinza oyita bwe lityo tuli mu kalulu mu contestation wano teriyita naye basooka ne baliyisa naye nga bamanyi bajja mmala balikole ki balijjewo naye bayinza oddiyisa ne bamaintaininga emyaka egi ebiri ne tuyingira akalulu olwali tuli mu kalulu n'ogenda oba kusanga mu meeting bagamba nti tugiguddemu ng'erimu bali mu mboozi za Bisiyaga ne bakaba bayogedde ku myaka 10 ne life imprisonment 2 nga politics awamuse nga we baali bataddewo beesije ku kyaki so kati political olina olitunuulira towards wano we tuli okitegeera kuba lyo terijja soboka wane Kenya bwe baayisa etteeka ly'Ebisiyaga babawadde billion 16 eza dola. Do you know 16 billion US dollars? So kiri nnyo critical this time. What are they targeting? Ekitegeeza local man talina ditunulya just like that. Yes. Did minifying politics. Waliwo abatagenda kunyega bagikozese nga ground. Kwa waliwo era omwendo ogutaanyiza ekigambo kyonna. Waliwo kugamba nti kyogereko. Okitegeera. Asumani lwaswalirwa olowooza yavayo n'agamba anganza Asumani lwaswalirwa okuba ndi munnaddiini ate ni musajja musiraamu omukuku navadde ebyobufuzi bino for a long time etteeka lino ebbago lino kandiyimbemu z'abalikulira oba naye alina hidden agenda ezize. Naye ayagala z'Abawarabu.
soko nnyumize waliyo ezivaayo era waba championing etteeka abateeka bino waliwo n'abaligamba abalirwanyisa bavaayo koki ne gavumenti ng'omanyi okutekinga liivu sente omala gatekinga liivu palamenti okuwa gundi of leave akasente kabaawo amanzijukira gundi webamuwa gundi of leave etteeka lya copyright weyakolera ne video Dr. Hildaman ati akasente kabaawo palamenti eba ekukkiriza ogende mu leave okole research kati awe kusaba budget n'ogamba nti nze njagala baba case study egenda kuntwala ngenda ku benchmarking Namibia Gambia America gundi ngenda ku benchmarking ku byabagge Bisiyaga case study ninogenda mu biology laboratory science gomanyi parliament bill jojo wao ninokwebuza kuba doctor ba professor ate ly'ebbago Lye bukyali bakwano bamemba mu parliament abagenda okufuna million ya 3 abe baga parliament bakola batya sente parliament waliyo kola sente real money yes katogeza Jowero ayinza ogwa mukola mu company nga mwakola emizingito ayina zaalimu n'akwata report n'agiraga Attorney General n'abagamba eno sikande batwala bwe mutampa billionaires ngireeta nga chairman wa Kosasi government negaba manyi negaba buguma ebyo byasoba wano ne walina namulabi wano mu bya KCC katola bawo sente yawe yayinza okujja ekizimbe mu Kampala oyo nagenza okulaba omukyala Dose Kisaka bonna sente nga muli ku kidobo ati tamuta nengamba yi Jowero ne Dose Kisaka wa government batandika ddyo okukwatagana anti oli amulaga kankulaga wali loophole gwe nawo abantu bakulabe nti okola kuba tubadde tumuli bubi ku binnya kati eri ono wajjayo sente n'amuwaako obeera memba wa Kosasi obeera kukola nze ekimanyi wane Uganda obadde otya you are dealing with the best money sente zigendera mu mitendero zikkuta oyina level wokolaki Jowero akulabikira nga yatuusa okukkuta sente byakazira kati ekyo ekifo kituulamu bantu ng'odiringa n'abasajja kati abasajja abagagga ba wano badduleeke atunuulira Jowero n'agamba kati bannaye you are asking me questions kiki muvubuka kyoyagala ogende just for example sigamba nti Jowero ali corrupt tewali yali amusanze corrupt sigamba mulimu naye nkugambye ekifo ekyo what is underneath kyogezaako bannyonnyola etteeka lyagge olina olitunulira mu bintu bingi nga bamaze owa Kenya bilioni 16 ne bayisa eri etteeka eri protecting abasiyazi mwate mu landlocked country ne muligaana okitegeera. Do you see the president signing etteeka lino after speech gye yawa n'agamba n'atubuuza difference between nature ne nature? Bapresident obagezi kati nga bali oli oyagenda mu leave mu parliament ate Museveni agenda mu leave for country kati bali bilioni 16 abe Kenya okuliisa abagamba neetaaganza ate nange tu benchmark nange njagala diisa kuba naye bilioni 16 eza dola tewali wana asobola zeewala kyobola awo yazze Kololo yagambye twetaagamu kati